munzikirize ladies and gentlemen kyembadde mulindiridde nza kirese Soul TV okaye kirese njagala kubalaga omuzungu gwe mbadde mulindiridde olunaku olwaleero asooke abuuzeeko ku bantu yeye amanyi banaakozesa luzungu oba oluganda oba oluswayiri olulimi lwonna asooke abuuzeeko naye kukusingira ddala ekiramuso kyaffe abalokole ekigamba nti mukama waffe yeebazibwe. Tuli live ku Soul TV mbadde nsaba osooke obuuze ku bantu abakulindire ensi yonna ekulinze nsaba obuuzeeko kuba tulaba ku Soul TV. Yes, yeebazibwe muli mutya obulamu bugamba butya bane eddoboozi nga liri wansi nnyo lwekyo bwe tugenda okukola ffenna leero yongerako ku ddoboozi nganze nga bwe nkola. Yes, yeebazibwe abo batulaba obulamu buli butya. Yes, yeebale bakuuma. Amiina. Tusookere awo amanya go gwani gonoogamala eyo era otubulire nawa we tuli weewa. Amanya bampita Phiona Kyomugisha. Tuli Magere. Ndowooza ansembere wano nkuwe ku microphone yange abantu bakuwulire bulungi tuddemu. Njala otubulire amanya go bakuyitaani wano we tuli weewa. Omuntu asobola okutegeera eno Friday wano we tuli weewa. Njagala otuneko mu kamera yaffe abantu bakulabe bulungi obalamuseeko obeyanjulire amanya g'amatuufu ne wano we tuli then tujja kuba tutandikiraawo. Okay. Tebampulire nzire tuddemu. Yes, yeebazibwe abatulaba. Amiina. Bampita Phiona Kyomugisha. Wano tuli Magere. Era weewamu ku maka gaffe. Okay. Phiona Kyomugisha yaani mukyala waani abantu kye balinza okuwulira? Phiona Kyomugisha tali married right now. Naye ali mu relationship. Yes. N'omusumba Andrew Jengo. Okay. Oli mumbejja omanyi oyogera mpola ng'omumbejja? Siri. Okay. Tusokera bakuzaalawa ewamwe weewa olinga omuzungu oyinza okuba nga ova mu nsi ziri ez'ebweru oba waliwo sayidi awava abakyotera ovaawa abakuzaalawa? Nze ndi mwana wa muno mu Buganda. Nakaseke district. Okay. Ngoma. Mboozi village. Mboozi village. Ab'e Nakaseke sooka babuuzeeko bona kwe bali ku Soul TV bakulaba. Bana abantu b'e Nakaseke muli mutya mwebale kunzaala. Okay. Ate erinnya erya Kyomugisha Phiona lya crossinga litya okujja no mu Buganda? Ndi mukazi munyankole. Muwala wa Mr. Katinda David. Okay. Bonga babazaalawo? Nabo ntungamo. Ya tu boba baveyo but nze nagenda okuzaalibwa nga tuli mu Buganda. Okay. Nokimanyi nti ze banzaala Ntungamo? Ntungamo district Ruhama Kitwe. Kati bava just from Poro to Ngoma. Okay. Olunaku olwaleero ensi ebadde ekulindiridde nga twagala kumanya ebintu bingi bye tugenda okuba nga twogeramuko. Nga sinaba kubanga tweyongera tujja kubanga tukubamuko ku nnyimba naye nga tukubuuzaamu ebibuuzo bino. Omukulu Pastor Andrew Jengo wamutegeera otya ola wamusanga mwasinkana ddi? Nga sinaba kutuuka waliwe nalabira kiri ekifaananyi ekyalimu esente nnyingi. Njagala omuntu atulaba otuwulire mwatandika ddi era wamusinkanira wa for the first time okumulaba? Andrew Jengo namusinkana 2018. Nali nakava ku ssomero. Eri hawa? Kajansi. New High Tech we namalira. Okay. Liri awo ku kkubo Kajansi. Ye yali ava ku Green Hill. Netwesanga, netwetegeera. Olwo bwe mwesanga bigambo kye byali awo ebyasooka. Ebyalimu omunnyo. Ebyasooka. Ani yatandika kwogera ne munne n'abuuza munange halo oli otya obulamu buli butya? Ani yasooka kwogera ne munne? Yali ye. Nangamba hai ne muddamu. Nangamba ayagala kuba mukwano gwange. It was hard. Naye after some time I accepted and namusanga nga he's a nice person. Okay. Wow, that's good. So kati mu relationship yatandikirawo oba yasigala ng'etambula? Kubanga nina wenzije ebibuuzo wengenda okukubulira lwaki nkubuuza ebibuuzo bino nga twakatandika program. Teyali so direct naye bye yali akola. Nali nsobola okukitegeera nti he's interested. Obo olunaku olwo we waddayo ewaka n'otuula
n'olowooza biri ebigambo byagambye gwe kiki ekyakugira mu bwongo? Saabiwa nnyo mu birowoozo olunaku olwasooka saakiwa nnyo obudde kati we twasigala nga twogera nga tusisinkana nendaba ebikolwa nendaba ebigambo neŋŋamba the guy is interested paka awo nemala nemugamba okay we can give it a trial. And you gave it a trial. Nekikwatayo bakyagala? Kyakwatayoko. Okay. Nekimala nekigaana. Nga otugambye nti at first kyakwatayo though tukyalindirira embaga tugenda tukayo ku mbaga. Kati olwo olunaku lwasooka okumulaba ne musinkana ne mwogera. Kubanga omuntu ow'erinnya ebiseera ebisinga babeera kati katugambe nga ba celebrity nti bw'otegeera nti yenze mutabano wa president. Wabaawo okutya gwe wakitegererawo nti omuntu eyakugambye hayi yali mutabani w'omusumba ate nga w'amaanyi? Omuntu atwakusa TV nsaba omunnyonnyole ku nsonga eyo wakitegererawo oba tewakitegeera? Saakitegererawo. Kati olwo wajja n'okitegeera otya? Waliwo kyali kituuseewo ne daddi we kati nga alina okuvaayo okwogera. Kyekiriwo ekyo? Baali bamusibye. Of course ekyo kibo buli muzadde kiba kimukwatako. Kati nga alina kuvaayo akiliyelinge something. Awo n'otegeera nti awo neŋŋamba bulijjo nemugamba lwaki tewaŋŋamba. N'agamba atya? Nanne nimbeera. Kati olwo bwe wamala okukitegeera nti kumba ono mutabani w'omukulu gwe wawulira otya? Tewafunamu okugamba bannange nakola ntya? Nali so disappointed in him. Why? Nali manyi wali ogenda ssanyuka. Abanda zinti he's a liar. But later sali nnyo interested mu bintu bya pastors and webityo. Kati we nakimanya neŋŋamba you know what Andrew, no, it's not going to work. Singa badona ndumbuzo bawawulira otya ku mutima? Oli kimubuuza. Kimubuuza. N'aŋŋamba ate eŋŋamba ebbanga lino badde ng'onimba booti ne booti. Kubeera namubuuza who is your dad, where do you stay, webityo. Yaŋŋamba bintu birala nnyo. So nendaba nga relationship gye ndimu bali kunimba. Yes. Naye mulaba muntu musirise si mwogezi. Naye n'oba musirise bw'olina kwogera mazima. Kati leeta olwo yajja n'akwetondera n'agansonyiwa oba? Kyatwalira nno ebbanga nga mugamba nze sili interested in bintu ebityo. Good enough tekinagenda wala tukireke. N'aŋŋamba ate daddi wange ye musumba nze siri musumba. Nemugamba oli mulimba koze ebintu bye waŋŋamba byanjawulo ne ku bye neezuulidde. How I wish singa wavaayo n'omanya nti kati okay fifi anjagala novaayo n'oŋŋamba you know babe what kino nakirimba ne kino naye n'onkuumira mu bulimba paka nze bwe neezuulidde amazima. Okay, so olwo relationship ejja etereera etya n'ogamba kati kale katugende mu maaso nga kati okutuusa kati we muli? Nayogerako ne mami wange nemugamba mami wa kino weekiti ne weekiti n'aŋŋamba netwogera ng'omuzadde. N'aŋŋamba it depends omuntu aba alimbye ki. Yalina ensonga ze lwakyakola ki lwakyakulimbye but good enough he loves you and you love him. Try it, follow your heart. Toyagala muntu olw'okuba nti kino gwe just love him oba daddi we pastor oba si pastor gwe just love the guy. Tofaayo ku family and what. Ekirungi ky'okubeera n'omuzadde okiwulira. Okay, n'owulira nti ng'omutima guzzeemu munda. Nemugamba okay the fact is I love the guy. Naye love mugirina bana. Ye mugirina. N'agamba naye animba. N'agamba mwana muli bato. Kubaamu okwera tekubula. N'agamba tebibula. Just follow your heart, just be happy. Kati era yali amaze bayangamba fifi onansonyiwa nalina reasons nali manyi togenda kunjagala kubanga saali church girl.
kati ndowooza ngalaba tuyinza obutakwatagana. Okay. Yes. Nemanya kati nti yanimba nga alina ensonga nemusonyiwa netweyongerayo. Okay, good. Ondetedde ku kibuuzo kyange kye njagala okubuuza, ogambye tewali church girl. Wali in which area? Omanyi tuveeyo mu bintu ebyenjawulo. Oli afubutuka eri nga badde musambi wa mupiira nayingira church naweereza Katonda. Gwe waliwa? Nze nga bwe nkugambye naye nakava ku ssomero. Saali mulokole. My dad and my mom, they are married. Nga ndi raised mu family ennungi. Of course nga abantu abali married. Family yali aba Protestant. Yes. Kati nga nze ngenda ne dadi wange ndi mu Protestant. Kati nga ndabye ebyabalokole nga sibitegeera. Era munayo abasinga tebabitegeera, batugamba tebabitegeera. Nga sibitegeera nga ndaba sibitegeera. Naye after we nabitegeera ninfuuka omulokole and I'm happy. Okay. Then era kituufu kye wayogedde kituufu nti family yali nungi kubanga omwami yatugamba family yammwe weeri eri ku acres 190. Wenayise nungi sitegeeza bugagga. Tuvaayo eyo kale. I mean my mom. Okay, yeah, I know, I get you. Atula ku Soul TV tukyagenda maaso n'emboozi yaffe ne Mukyala Phiona. Obudde bwo tudduka naye njagala kubuuza ku lunaku olwa Sunday straight twalaba ebbanga eryo eriweddewo lyonna omwami yavaayo n'akwanjula. Olunaku olwo wali okisuubira nti kigenda kubaawo, mwali mukimanyi oba naawe you were surprised? Nali surprised. Tunyumize kyali kitya? Twali very okay. Netwetegeka netugenda ku church. Kati nze ninawo wentuula ebiseera ebisinga ndwawo okutuula wano. Totuula wano nga abakyala b'abasumba we batuula? Nze okutuulawo maybe nga waliwo like ng'omukolo oba nga 31st kale kwezo big occasions. Yes. Naye no more Sundays ntuula ku floor ya waggulu with my in-laws and friends. Bw'obeera otulabira eri bambalaba. Bane ng'oli unique nnyo. Abantu baagala tuula naye nga lwaki otuula waggulu, lwaki otuula wano wansi wetu? Yensonga lwaki abantu baali surprised okuvaayo n'ojja n'otuula ne bakuba enduulu? Abantu abo bamanyi. Obadde okyatunyumiza saagala ate tubuuke wali. Ne mwavaayo ewaka nga buli kimu kiryoke. Kati jjukiramu eyo wiiki yennyini mwe mwali mwafulumidde bino ebintu ne mugamba bino bibwati tobyogerako bireke. Gwe just tukole service erinomo tudde awaka. Ebyabaddewo byonna mweno wiiki tobyogerako. Nangamba okay. Nali ndi awo nampita. Kati ze mukubeera waggulu ne mugamba nemba nga mukolera signs ne mugamba don't. Naagaana nampita. Kati mukumpita ate abantu bonna ne bakyuka ne batunula waggulu. Ne cameras zitunula waggulu. Sayina option. Ne batulaga. Sayina option nga nina kujja. Era omukyala alina okubeera submissive. Of course omuntu aba akuyise nti fifi jangu ate lwaki mbangana. Fifi n'ovaayo tambula, tuli mu kutambula olwo ng'oserenge tovaayo waggulu. Nzija abantu bandaga okwagala ne bansanyukira nange nensanyuka nengenda nemubuuzaako nembuuza ne ku bantu. Banange enduula eyali awo. Kati wali we yagambira babe. Wawulira otya awo? No, kiri nomo. Mweyita babe? Yeah. Okay. Olwo bwe watuukaawo crowd omwami n'alyoka yogeraawo ebigambo, wawulira otya? Kubanga ebyo ebigambo ebyo ebiseera ebisinga omusajja abyogera aba akwagala, aba agamba ekijja kakijje kambyogere, n'alyoka atuwa emboozi. Bulijjo yali aŋŋamba no Fifi, I want to marry you. I want to marry you. Ne mugamba, you marry me naye it's okay to marry kino, pressure nyingi, this and this. Tulindeko good enough wendi, sikutaddeko pressure, soke tumale kino ne kino. Kati abagenda katuti n'agamba I want to marry her next year November. Ne ngamba, it's okay. Okwegamba
wawulira nga kyekyo kati wakkiriza naye nali mugambye tulindeko, let's do this before marriage, let's do this. Nagamba no, you really deserve this. Nagamba waba alaba nga you deserve it. I deserve it, then why not? Yeah, then why not? Why not? Banaffe munaye twagala kugenda ku masala wali. Nemugamba okay, it's okay. Naye nga okundaga nti akiremeddeko yakyanamusingira mu church. Yes. Nati yekeko. Then obo tuba tukyali awo ne wavaayo aba criticizing munange. Of course obimanya ebintu bino bwe bibaawo si buli omuntu asanyuka. Wali abavaayo ne ba criticizing nga bagamba kati alaba mutandise mugenze ku mikolo temunazimba chachi ate bino simanyi isomero simanyi biki ebisinga yabitunnyonnyola era abadde abafollowing show yaffe bagimanyi gwe bwe wabibuulira that criticism eyajja oba okuwakanyisibwa bwe kwalimu wawulira otya? Byebimu ebyali bindeetera mugamba nti tulindeko, not because nti nali sikyagala, of course everyone akyagala, naye that pressure olaba just yavayo n'agamba she's the one. Siyina ring, siyina kinene batandika oze mukuwasa, oze mbakazi, nze bandi mubameka. So bye nali saagala. Ate era sibira nti buli akola emikola ina kubanga yamaze buli kimu munsi. Tekiri ekyo. Bangi bawasiza nga tebanazimba ne bawasiza mu mizigo. Si musango naye bumala Katonda ba blessing ne mukola ne muguleta ne muzimba. Ekyo kiri normal. Church eri okay. Just maybe ate church bananga amanyi church ate church bagizimba da almost bakola almost finishing. Church nze natuka nenjirambala najiraba. Bantu bangi bawasiza nga tebanamaliriza buli kimu. Okay, so kati waguma. Nze naguma dda. Olaba bwe bamaze okwanjula we bati mu church ne batandikirawo mami. Abantu bawulire tebakuyita mami. Are you comfortable with it? It depends. On which? Omuntu gwemba nsinga okumpita mami, it's okay because I have kids. You have not kids? Benzara. Bade ndakubuuza nti waliyo baby? Tuyina abaana. Baba ab'omwoyo. Ne baganda. Okay. So they always call me mami. Ekyo mbadde nga used. Naye bano abantu abali mu age ya maama wange, my jajja. Omuntu okufukamira n'akuyita mami. Kirabika like ekitiibwa osanga oli nga akusinga emyaka de n'akuyita. But ndowooza sinabeera used ku kyo. Okay. Wafunako chance eyabako ku mugenzi omusumba nga tanagenda mwasinkanako n'omulabako yakitegeera nti wooli oba? Yamanya nti wendi. Nga like mbanga within period gye yategeera nti wooli nti gwe mukwano gwa mutabani we kale. Okay, gwasooka twali mu mwaka ogusooka okwedatinga. Yasooka okukimanya, yasooka okundaba. Then nadamu nandaba nga mulwadde. Okay. Awo kirungi. Now ekimuli kyetwalaba kyewali owereza omusumba mwaliwa pate yali yakyeyo gye twalaba. Era ekifaananyi kye kisinga n'otambula naye pate zaaliwo nnyingi ze muze mubeerako naye ekyo ekimuli kyali kyawa. Gwali mukolo ki? Tegwali mukolo. Naliwo ne mukwano gwange ne mulamu wange. Kati nga tugenze for ice cream. There is a place bayitawo kwa Kamwesi. Akamwesi awo manyiwaawo ku Gaza Road. Yes. Kati ne tugenda twali basatu. Ate ngono sister we oyo mulamu wange nga yogere ne brother we waliwo kosa misunderstanding. Kati namugamba ndi wano ne Fifi naye yakulinze and she's okay now. Then he came nga simanyi naye nga sister we yamuwa details na buli kimu. He came nangamba he's sorry. And of course someone you love already naina musonyiye. Yongera kukudobooza oba tugenda likendera mpola. Okay, someone you love already naina musonyiye. Naye ndowooza nga tamanyi nti namusonyiye. So he came, he said sorry. Nemugamba no. Nabivuddeko dda. Bwe yajja. Kozi gwe ko muwe kimuli.
Ayi yakireta. Nachikuwa. No muhaga. Waliyo neri haga je mwekuba wali mu ku kitutu wa. Naye banange mwekuba haga ko olu. Embaga kati yatandise okutabuka. Igenda kubira batandise okusaawa wadegera kwe lwaki embaga mwagitadde wala. Mu November 23rd November omwaka ogujja. Si wala. Wala fe tuba tulinze kati lwe twacha mu sedda tuba tulinze nga mu January awo mu Feb. Tuli mu mood. Nawe kenyine lero oli mu mood. Mwendi. Kati embaga eyo twagala twetegeke ekimala. Mu mbeera za bulijjo ne mu ssente. Tatuyina ssente. Tuba tulina okusonda mpola mpola. Okay. Omwami okuba nti musumba asinkana abantu bangi. Of course abamu bajja for counseling. Tofunamu n'okutya nti bannange olulenzi lwange bannange ti kyaliwoko edda 3 years ago. Ekivaawo kati waguma. Edda nalina insecurities. Myaka nge 3 mabega. Nga ngamba naye kati kati waguma. Nonti naguma. Tasobola. Okay, you're faithful to each other. That's good. Boba ojeko ministry nti muri mu buweereza. What else do you do? Omuntu matu batwagala kumanya kati nganze bwemba sirimu bine ebyamawulire. Anyene ka business kanga akeyeye kebidongo byembeere mu mikolo n'ebirala. Omuntu abayagala kumanya just in nga toli mu business oba project sizobera kize mukola eza church gwe kati nga ngomukyala w'omusumba. Okay, nga ye ali so bintu bya church. Nenga bogambe side businesses. Eyo. Eyange neyiye. I'm always there. Konsonga z'abaana. Good. I told you to ina abaana. Ndi so mucho. Kuba he's a man and tafuna bulungi time. So gwe oli mu ministry y'abaana. Okay. Aho kirungi. Yeah. So abantu abatulaba ababadde bakyayina questions ezo nyingi beebuuza. Nkimanyi interview esose ku TV sicho. Kati kagambo kikoyinza okubagamba abenyinza okuyita sagala kubayita abateesi naye wali omuntu ali eyo nga ye azimbye omutima olwokuba alaba relationship ya mwenge etambula bulungi. Abantu ababi. Toyina kyo bagamba oba tebaliyo? No, tebayinza kubula. Tetuli bantu balungi nnyo nti everyone is happy. Naye abatatwagala nsaba mutwagale tetulina nnyo buzibu. Okay. And then ministry etambula etya kuba kati omukyala bagamba behind a very successful man wabayo omukyala. So okay. Ministry obuweereza butambula butya moreover after okuba nti muzeeyi yagenda kati ne musigala mu that ministry etambula etya nga omukyala ali behind omusumba? Okay, muzeeyi lwe yagenda twafuna okusoomoozebwa kungi era ebisinga mwali nonti bino ebisinga mwali mulaba nyinyi ebintu naye ate temwalaba buli kimu meaning byali wasi. Naye Mukama waba yatusobozesa okuyita muliri ebbanga eryali ezzibu. Ajja kutusobozesa tweyongereyo koze ebintu bigenda bitereera. Amiina. Bigenda bitereera. Bitereeredde ddala. Okay. Awo kirungi. Kati nga tuli mu kuwunzika banga n'obudde bututwala. Atuyingira sekukulu eyingirawo. Tugenda mu festive season. Bintu ki ebisinga okukusanyusa? Kati nze nganze ntera nnyo okunyumirwa firimu. Bwe ndaba omukulu Ayizuka David oyo ayogerera firimu zaffe ku Soul TV. Bw'aba ayogera firimu tonzijjaako movies ezo. Then besides that ntera kuliza nnyo ku music biriwo ebikusanyusa byogamba nti nze mu biseera byange eby'eddembe njagala kino njagala ku kino. Okay. Music. What music kigo singo kwaga? Tuina hip hop oba raga pasta gwako batu. Kiva ku mood. Okay. Kiva ku mood. Mufuna yako kaseera akedembe
n'otambulako n'omusumba ne mugendako autu ne muwumuzako ku birowoozo. Naye si nnyo si muntu nnyo wa out naye nga akaseera akedembe tukafuna. Okay. Eddakiika zitutwala njagala nga tumaliriza otunula eri mu kamera. Abantu babadde bakulinze nga ne tubaleeta osooka otumireko mikwano gyo nga babiri then omwami omugambe y'akagambo akalungi oba omuyimbira kayimba osiibule. Banange enso bana omwami yatugamba mbu yetali romantic naye tosobola kutulimba kubanga bannaye have my family mbatumira. I love you so much and Benel Gambaje at large, that is my family, my clan. And my husband to be, I promise to be a good wife. I love you and may God bless you. Amen. Banange eddoboozi lijja nga likka banange naye nedda njagala abantu nyinda abantu abalino batuleba nakasiki basiibule baramuseho mu Runyankore kandi n'omwami omugambire omu Runyankore nico ndukwena then nyo tusiibule niwo dio mu kamera wenkanyo oti banyihamu abantu bagambire mu Runyankore. Okay. Family ya Mr. Katinda David and Benel Gambaje at large, those are my parents. I love you so much. Wono Runyankore abagambire nimbakunda munonga neimwe bali kutukunda. Then twayambuka omushiija ninga shomwami wawe anti muganda nyoni ende iwo musiburo mu Runyankore wadde wono muganda bari no barahurire bahurire amanyengo lavero wao. Kale Mr. Jengo Andrew ninkunda munonga. Promising hati. I promise to be a good wife to be. Kwemerera neiwe in hard times and good times. I'll be a good person, you know that. Okay. Finally amazina abantu bagambira amazina ga tukusibira then otugambire na kesho ngora ko rukunda. Amazina Kyomugisha Phiona. Omwami shitwa mere da kesho ngora rukusibira. Gospel. Gospel. Kale oli mukamatandekera. Oli mukamatandekera kani yako ani akakuba. Kankakulaga. Mama. Ati buli bungi saga. Okay, atula ku Soul TV Mboozi nkimanyi mbadde mukyayagala bingi ebisigaddeyo. Of course tebisobola kubanga bigwayo naye nga tubadde ene magere nga tugenda maaso n'okubanga twogerako n'omukyala Fifi omukyala w'omusumba Andrew Jengo tuli wano mu maka gaabwe era nga Soul TV esobola okubanga etuuka yakayimba okafunye omutegedde artist. Twagala kayimba kubaka kunonyeze kigoza kakunonyeze fe tusiibule twagala ati ugambe ABCD akayimba omwami ayino kubanga tate kagabi ntate mukama atandekerera so akayimba mukawuli mukama atandekerera bakanoonya naye ngenda kakunonyeza tugenda kakukubira ku lunaku olwa Monday tugenda kakukubira naye nga mu kiseera kino njagala munzikirize neebazeko ku tiimu gye ntambudde nayo Essence Pro ntambuddeko n'omukyala muyite eri pastor Agamba wali eri ku church favor tuli nayo lunaku olwaleero ate ne tiimu yonna okuva mu control Kigozi nawe mwena abadde abatulaba njagala tumirako ku Dora Jimmy's Mama Chevy ne tiimu yonna eya G256 Evanja nkubuuzaako n'omukyalo Rita Kamyamba ajjukiza naye fe abasebe tugenda kukomawo mu part 2 tunafunayo buddaawo ng'embaga egenda tuuka tujja kubanga tukomawo naye ng'ebibuuzo ebisinga tugenda babadde babuuza nga bw'obiddamu babuuza bw'obiddamu abali ku Facebook babadde bangi nnyo nammwena abanatulabira ku YouTube njagala mu kiseera kino munzikirize mbeebalize ddala naye nga mbasibulire wano jjukiza MTN mwebale kubanga muteekamu ssente ate nammwe mwena abakozesa ekyokunywa ekya Rockboom mwebale okubanga mutuwagira nammwena abatulaba Soul TV Godfrey mwebaze ku G256 njagala mbasibulire wano mbeere bulungi mweraba.